akamaze ebbanga ng'abasuubuzi beewerera nga bagaanye okusenguka. Gavumenti yazimba akatale akajja mu bitundu ebyo eby'Obusega kati emyaka 10 egiyise, wabula abasuubuzi baali baakazirira ddala nga bagamba nti kalimu enkaayana nnyingi era kali wala n'oluguudo nga bakasitoma tebajja kutuukayo okugula. Wabula olunaku lw'eggulo gavumenti bano yabalabudde nti olwaleero y'ensalessale aneesigiriza kajja kumujjuutuka. Minisita wa Kampala n'emiriraano Hajjati Misa Kabanda ategeeza Kyabassa nti yakulembeddemu okuduumira ebikwekweto ebyo era nti kino akikoze okusobozesa okuggula obulungi oluguudo olwo eby'entambula bigonjooke kubanga akatale kabadde kaleetawo omugotteko gw'amaanyi nga kw'otadde n'ebidduka ebisimba ku kkubo. Hajjati Misa Kabanda agambye nti mu kiseera kino n'emmotoka ezisaabaza abantu eza takisi tezikkirizibwa kusimba mu kifo ekyo okuliraana awabadde akatale. Anoonya ekintu era gyagenda kidonye wali yadde nga tebali ku kkubo tebaba tisabagulakulako bali ku kkubo bajja bagulako kubanga akatale weekali amakubo gonna gakoneddwa buli kimu weekiri takisi wezire zibadropingawo ne zibatwala genda kukolebwa titujja kukkiriza muntu yenna kukolera ku kkubo kati nga bwe kimaze okuggwa tebakyasobola kudda mabega era naddawo lyebadde tuyina mumuyoola bagalawo omuntu yenna wabweru kubanga akatale kabadde emyaka 10 ddala mu butuufu bazimba kakubeerawo nga kifaananyi. Hajjati Misa Kabanda era ku nsonga y'obukubagano obuli mu katale ako akajja gye babasindise agambye nti gavumenti yakubigonjoola byonna era buli kyetaagisa kikolebwa n'agumya abasuubuzi ku nsonga eyo. Ebisigale tugenda bigonjoola mpola tekisobola kugamba nti buli kimu naawe wakawo twatandika kuzimba n'ogaa nti buli kimu kiwedde. Ebyebyennyaja twabasaliddeko ku sayidi ya parking babeeraawo walipaake naali twagala okugula sayidi awo mu ebyennyanja but in the meantime bonna babeeraawo kuba twayagadde bonna babeere uniform baveewo olumu. Jabujjakawo katono tujja kutuusaako omusasi waffe Lukenge Sharif ng'atubuulira embeera nga bweri. Badereva batwala ebyamaguzi ku muliraano South Sudan nate batadde wansi ebikola nga balaga obwennyamivu ku ngeri abasirikale b'e South Sudan gye babayisaamu. Guno si gwe gusoose badereva abo okussa wansi ebikola gye buvuddeko beekalakaasa nga bagamba nti gavumenti ya Uganda tebayambye ku bantu abateega ku makubo ne babanyagako ebyabwe. Badereva bagamba nti olw'embeera eri South Sudan abakulu bakkiriziganya baweebwa abasirikale abawerekerako ku mmotoka zaabwe nga bagenda ku nguudo nga bayongerayo ku makubo gaabwe nabo kye bakkiriza wabula ate kakana abasirikale abo babafuukidde ekyambika. Balumiriza nti abasirikale b'e South Sudan bateeka ebiddo oba okuteeka emisanvu kumpi mu buli kifo nga bagenda basabiriza badereva ensimbi so nga ne be batambula nabo bazibasaba. Bagamba nti bagenda okutuuka gye batwala ebyamaguzi byabwe nga tebasigaza kasente konna. Kaakano basazeewo okusimba motoka zaabwe ku nsalo Ennimule ne Elegu nga booleka ennyiike ku nsonga eyo. Tubaako n'enkolagana gye tukolagananga nayo kuba nayo basanga mu mbeera nga weetaagawo kasigala amazzi ne tukyawo omukwano ogwo naye kati gwava mu mukwano kati gwafuuka abalagirwa obulagirwa era kisebo bakusibira n'ekkubo ne bagamba nti bwebatowezeza ssente bweziti temujja kugenda ate era ne mukola ki ate baba baagadde era n'emmotoka bagiyingiramu ne babajjamu ne babanyaga ate Sudaani kiba e Uganda. Wabula ssente bw'abagoba b'emmotoka ebyo ebisabaza byamaguzi okubitwala e South Sudan Byron Kinene mu kwogerako ne Kyabassa akubye ku badereva banne n'abagamba bakakkane nga bebatuusayo okwemulugunya kwabwe. Tawagira kola funda tena abadereva bantu ba mirembe kubanga mukama waakuwa ssente ezigenda Juba naye nga tebazigwera mu kkubo nga tusobola zimugamba kubanga ssente abantu bano ze basobozza okugenda Juba teri muntu azimanyi muwendo nti mukama wa anaazikuwa ono akusaba ndala ono akusaba ndala ono akusaba buli omu akusaba zize ate kifuba olina ozimuwa okweganga nga dereva ye akutte ezize ze yandibadde alyamu n'ez'amafuta oluusi bagamuggyeko.
badereva abasaabaza ebyamaguzi okubitwala e South Sudan bazze basanga emiziziko mingi nnyo mu lugendo olwo nga ne gye buvuddeko baali bagulana ne gavumenti ye South Sudan bwe yagaana mu mmotoka zaabwe okuzingizaayo nga bagamba nti zaali zisse ebyamaguzi ebitali bya mutindo. Embeera eno yawaliza ne gavumenti ya Uganda okuyita ekitongole ky'omutindo ekya UNBS okuyingira mu nsonga zino okuzitereeza. Mu kiseera kino katutuuseeko omusasi waffe Sharifu Lukenge ali e Busega atubuulire embeera nga bweyimiridde era gaatuwagalaga nti abasuubuzi bapondoose oluvannyuma lw'okukeera Nawanca ne basanga emidaala gyabwe gimenyeddwa. Webwazibidde olunaku lw'eggulo ng'abasuubuzi abakolera mu katale e Busega kaakano akasenguddwa nga bawera nkolokooto nti keetonye kagwake tebagenda kutwalibwa ku kifuba mu katale akapya akazimbibwa gavumenti wano mu bitundu eby'e Busega. Wabula we ziweredde essaawa 11 ng'obudde busaasaana ab'ebyokwerinda nga bayambibwako ekitongole ekya KCCA kozesa abakulembeze ab'akatale ak'e Busega akakadde kati akamenyeddwa ne bayiibwa mu kitundu kino era ab'ebyokwerinda bakubye ebibaawo by'abasuubuzi ebiwerako akatale ako akakadde ne kasaanyizibwawo era abasuubuzi bagenze okutuuka enkya y'olunaku luno olwaleero nga tewakyali kyakukola buli omu ng'alina kumyomyola nguguuze azitwale mu katale akapya. Era abamu kuboogeddeko ne Kyabassa naddala ab'ekibiina kya National Resistance Movement NRM basanyukidde nnyo omukulembeze w'eggwanga okubazimbira akatale kano akapya. Nga tuli bamativu nga tuli basanyufu ow'ekitiibwa Pulezidenti waffe Museveni yatusuubiza otugulira ettaka tuteerako akatale era tumwebaza era tumuyozaayoza okulaba nga tutuuse ku buwanguzi nga tutuuse ku kkula ettendo kye yatusuubiza. Wabula ate abalala si basanyufu bagamba nti abamu ku bakulembeze babatwazizza kifuba naye engeri bannaabwe gye babadde nabo bakkiriza okugenda mu katale akapya tewabadde kyakola babadde balina kukwatamu bukwasi byabwe ne bagenda. Era bano bagamba nti tewali nteekateeka yateekeddwa bulungi okubalambika naddala ku bifo kubanga bw'otuuka mu katale mu kaseera kano abantu balwanira midaala. Enteekateeka etusobodde kubanga abantu betusuubira gavumenti okubanga eri mu nteekateeka eyo direct naye babirekedde basuubuzi bokka buli omu afa ku mbeera buli omu afa ku mudaala gwe. Twali tusuubira nti gavumenti egenda kuvaayo ekagule omu. Bw'otuuka mu kitundu eky'e Busega wabadde akatale kifuuse nga kyangaala olw'ensonga nti n'aba KCCA batandise eddimu ery'okuyoola kasasiro abadde mu kifo kino ekifo kino kisigale nga kikalu. Wabula ate ekibangirizi oba parking eyabadde yakoleddwa ku katale akapya we twogerera bino nga ab'ebyennyanja we bayiiriddwawo mu bungi we baba bakolera emirimu gyabwe baleme kuyingira mu katale akapya. Ku lwa 88 akatonyeze munana y'obujjajja Lwasa Mayinja Semuna Buddu Lukenge Sharifu wa Busega. Omukulu w'ekika ky'Emmamba Gabunga owa 38 mu Biruzi kwa James ow'okutaano akuutidde bazzukulu be mu kika ekyo okulembeza obumumbuli kye bakola n'okwenyigira mu nteekateeka z'Obwakabaka zonna. Olunaku lw'eggulo bazzukulu ba Gabunga ab'Emmamba babuganye essanyu olw'okufuna omutaka Gabunga omubbulukuse eyatuuziddwa ku mikolo egyabadde ku butaka bw'ekika Essagala Buwaya mu Busiro. Bw'atyo omutaka Gabunga owa 38 mu Biruzi kwa James ow'okutaano asuubizza okukolagana obulungi n'abantu bonna okutwala ekika kino mu maaso. Mbakubiriza mwenna okusigala nga tuli bumu tukwatagane ng'ab'Emmamba tutusseemu ekitiibwa ekika kyaffe kyongera amaanyi. Mbasuubiza okukwatagana bulungi n'abakulu bonna era n'Obwakabaka okutwaliza awamu okuweesa Obwakabaka ekitiibwa n'okulembera Emmamba obulungi. Minisita w'ebyobuwangwa n'ennono embiri n'ebyokwerinda ow'ekitiibwa Dr. Anthony Wamala yakiikiridwa minisita wa kabineeti abagenyi n'ensonga z'enkizo mu ofiisi ya Katikkiro w'ekitiibwa Noah Kiyimba yakubiriza abaddukanya ebika okukuuma ettaka okutudde ebifo ebyo eby'ennono. Twoleke obumu ate nga ne Ssaabasajja Kabaka yaleegesa eŋŋoma Buganda bumu nti tuteekeddwa okuggyayo amaanyi nga ffenna tuli kitole. Ensonga endala bannaaye naddala abakulu ab'amasiga ab'emituba y'ensonga y'ekuuma ettaka ery'obutaka. Nina wano obwama bw'empulidde ne ngamba ab'Emmamba babadde ki jjajja nkusaba ensonga y'okukuuma ettaka ebeere ku mwanjo mu nsonga zonna.
Katikkiro w'ekika ky'Emmamba Omutaka Kyobe eky'Omubazi Kaberenge Gerald yeebazizza abazzukulu olw'omukwano gwe balina eri ekika kyabwe era n'abasaba okuwagira emirimu gyonna egikolebwa. Ate Katikkiro w'ekika ky'Ennyonyi Nnyange Omulongo Kato Lutuma Fenekans yakulembeddemu akakiiko akayambyeko ab'Emmamba mu kufuna gabunga yeebazizza nnyo Kamalabyonna Buganda Charles Peter Mayiga olw'okubalungamya obulungi mu kutuukiriza obuvunaanyizibwa buno. Omubaka wa Parliament akiikira Buyukwe South Dr. Philip Michael Lume Bayiga agambye nti singa buli muntu adda mu kika kye gy'asibuka ebikata watali kulonzalonza byakunywera n'okuteekawo enkulaakulana. Ab'Emmamba twetuteekwa okumunyweza ne tumuwa amaanyi mangi ate naye n'atuwa amaanyi mangi atuule mu lukiiko lw'abataka ab'obusolya nga buli omu alina amaanyi mangi ne bazzukulu baabwe ng'abazzukulu abo bawa bajjajjaabwe amaanyi ago. Mu mawulire amalala ebipya bizuuse ku kyatabudde omukago gw'ebyobufuzi ogwa Holy Alliance kitegerekese nti Ndabe yavudde ku nsimbi ezitamanyiddwa gye zaava ezigambibwa nti zaayingizibwa mu mukago guno. Omukago gubaddemu ekibiina by'obufuzi eby'enjawulo okuli ekya Conservative Party ekikulemberwa John Ken Luchams the Man era yaliko omubaka wa Parliament wa Lubaga South, ekibiina ekya NEED ekikulemberwa yavuganya ku bwa President Joseph Kabuleta n'ekibiina kya Jema ekikulirwa Asumani Basalirwa, ekisinde ekya DP Block n'ebirala. Omukago guno kinajjukirwa nti gwatandikibwa n'ekigendererwa ekyokuleetawo enkyukakyuka mu by'obukulembeze bw'eggwanga. Wabula omukulembeze w'ekibiina kya NEED Joseph Kabuleta yagambye nti ekyavuddeko obuzibu be bannaabwe bwe baatandika omukago ogwo ate okubuuka amacco ne bafuna ensimbi nti n'ebiruubirirwa by'omukago guno ne batandika okubiviirako ddala nga n'entuula bwe bazibayitamu tebakyakiika. Kino ganyiza nti omukago guno gwayingizibwamu ensimbi era ng'ensimbi ezo ze zaawabya n'okukyusa abamu ku bannaabwe. So nenga nti bannaffe tuuze ekigambo alliance tabamanyi kyekitegeeza kati oba oliawo tuteekatta n'abantu abategeera ekigambo alliance. Ekyokubiri waaliwo eŋŋambo ezaali ziyitingana ezigamba nti bannaffe aba DP Block bafuna ssente ewa Museveni kati nga naffe nga tulaba nti waliwo embeera ekyuse waliwo ekikyuseemu naye ne tubagamba nti twagala mutugulire ssente mwazigyewa kuba tetusobola kuba nga tulwanyisa Museveni ate nga tukozesa ssente za Museveni kubanga ekimu kyateesawo alliance kulwanyisa Museveni. Kati bwe tubayo nga abamu kuffe mufunye ssente okuva ewuwe ekitegeeza tetusobola kubeera mu mukago. Bammemba abamu abajjeema bagamba nti ekitabudde omukago ogwo gwe mulugube ng'abantu beeyagaliza bokka na bokka ate ebiruubirwa ne babivaako. Abdul Kyamundu omu ku baatandika omukago ogwo agambye nti ekissa omukago be bantu okweyagaliza ekisusse. Twakizuula nti emikago egize gibaawo abantu bangi abagyetabamu bajja ku ntebe wateesezebwa nga balina ebisa emabega. Buli omu anoonya kutta munne yasituke, buli omu anoonya kufumita munne yayimirire. Kakati weesanga nga mwami Kabuleta ayagala 2026 okubalabikira ku ballot paper bw'awulira nga aba DP Block nabo balina candidate waabwe gwe batembe kugamba batandika okufuna obugulumba obwo oli ayagala bano balina waabwe gwe batembeeta kuba Holy Alliance si kisinde kya byakulonda, omukago si gwa byakulonda. So abaagala okulonda basobola okukola ebyabwe, basobola okuyita eyo ne bamobilizinga. Kaifu waffe okwogerako n'aba DP Block n'aba Conservative Party abadde akyagudde butaka. Obulamu bwe bugagga kutusibwako Rwenzori Minowota geefunire olwaleero amazzi ga Rwenzori agajjudde ebirungo by'obutonde okuva mu maka ga Rwenzori kampuni ya Coca-Cola. Omusawo Dr. Yasin Sekide atunyonyola ku ddagala eriweebwa bamaama abali embuto okubatangira omusujja gw'ensiri. Eddagala lino tugamba nti tuliyita prophylaxis eriyamba okutangira omukyala olubuto okubeera ng'afuna omusujja gw'ensiri. Tukimanyi bulungi nti abakyala b'embuto obutafaali bwabwe obulwanyisa endwadde bukkamuko katono mu biseera by'olubuto, n'olwekyo tubatangira kubeera nga balumbibwa endwadde. Muzimu ku ndwadde ze tubatangira kwe kuli n'omusujja gw'ensiri era nga bawebwa eddagala eryo nga single dose okubeera nga beetangira omusujja ogwo. Mu groups endala ezifuna eddagala lya prophylaxis erya malaria mulimu
abalwadde ba sickle cells nabo olwokuba nti abasirikale baba balwanyisa endwadde babeera wansi nabo babeera susceptible okubeera nga bafuna omusujja gw'ensiri n'olwekyo amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna basangibwa ku Gaaluleba Building ewakiso essimu noti 7 noti 2 439 377. Liigi y'ababinywere ya Uganda Premier League eddamu okuzannyibwa leero n'emipiira ebiri mu bisaawe by'enjawulo era Express mukwano gw'abangi yakutuuka n'Embarara City. Omupiira guno ogenda kuzannyibwa ku bitaala ssaawa mu akawungeezi mu kisaawe Nakivubo. Express omupiira gwayo ogwasembayo yagudde Malinde Bull FC emu ku emu Lugazi ate Embarara City n'ekuba Mbale Heroes emu ku bwerere Kaceeka Mbarara. Express singa ewangula omupiira guno egenda kwesogga ebifo ebina ebisooka kuba mu kiseera kino ya 7 n'obubonero 13 ate nga Mbarara City ya 10 n'obubonero 12. Omupiira omulala Mbale Heroes yakubulonda ne Bright Stars ku ssaawa 10 ez'olweggulo e Mbale. Ttiimu zino ze zisembye mu kiseera kino era Mbale Heroes eri mu kifo kya 16 n'obubonero 5 ate Bright Stars ya 15 n'obubonero 6. Vipers yakulembedde liigi eno n'obubonero 20 n'eke yakubiri n'obubonero 19 ate nga KCC eri mu kyakusatu n'obubonero 18. Nga tugenda mu gebweru sooka ojjukire bino. Olwaleero ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwa Museenene oba ogw'e11 mu mwaka 2024 bwe lwali bwe luti mu 2017 waliwo ababaka ba paalamenti abaddukira mu kkooti etaba amawanga g'obuvanjuba bwa Afrika nga bawakanya enteekateeka yali egenda mu maaso y'okukyusa ssemateeka wa Uganda okuggyamu ekkomo ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga. Ababaka bano bannyonnyola nti ekyali kikoleddwa okujja ennyingo ey'ekikumi akatundu bba kyali kifutyanka endagaano ya East African Community amawanga gonna mukago omwe gasinzira okwegatta. Ababaka bano yali Winfred Kiza, John Baptist Nambeshe, Gerard Karuhanga, Ibrahim Semujunganda, Betty Nambozo okugatta ku Alice Alaso ne Irene Ovonji. Nakubadde ababaka bino byonna babikola naye baatema kulenna muganga kubanga ennongoosereza zaakolebwa mu ssemateeka ekkomo ku myaka gya president ne liggibwawo era kaakano waddembe okufuga okutuuka ku nkooye. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Kajansi Progressive Secondary School eweeza Kajansi mailo 7 ku lw'Entebbe essimu noti 7 noti 6 emu 6 emu 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 6 nga bali wamu ne M-Chad Industries abakukolera M-Chad Black Tea amajani kawoomera ne M-Chad Muchuzi Mix akanzaali akazitoyenva bisange mu maduuka gonna essimu noti 75 noti 668 488 emu. Lebanon wazzeewo kalembereza era abantu abulijjo bafunye banywera ku tuzzi oluvannyuma lwa Israel okutuuka ku ntegeragana ne Lebanon ne bakkaanya okussa wansi emmundu bateese emirembe egya nnamaddala. Amerika n'amawanga amalala ga Buwarabu be bawomye omutwe mu nteeseganya ezo ezaavuddemu akalembereza. Bannansi ba Lebanon 35,000 be baalusuddemu akaba okuva Israel lwe yatandika okulwanagana n'aba Hezbollah era n'abantu abalala kakadde kalamba n'omusobyo eggwanga baali etegula dda olw'olutalo luno kakuuse. Abantu abasinga obungi baayise mu ssanyu bwe baawulidde amawulire gano nti bwe baawulidde amawulire nti Isirayiri ekkiriza okussa wansi emmundu nga bangi bagamba nti babadde bakooye olutalo.